ategezeza mwenna. Red Hampshire Day and Boarding Primary School somera dene boarding liva ku nursery pa ku kibiina ekyomusanvu likwasa Qur'ani lisomesa ebyensi n'ebyakhira bagaba ne bursaries bali wano St. Marodo okulira masanafu wano St. Marodo okulira Northern Bypass kuba kusomezera omusanvu 0M abiri munya 986 oba 0772 42 90 86 bibanafe aba Red Hampshire Day and Boarding Primary School bibanafe aba Red Hampshire Day and Boarding Primary School. Kakungulu High School Bombo wa Kiso District somera dene boarding nga basomesa arts ne sciences wamu n'eddiini. Kakungulu High School Bombo bateekateeka abaana nga babawa amagezi obukodyo byonna balina compound gagadde basomesa eddiini n'oluzungu byonna oba kye bayita secular and theology laboratory weeri byonna library bagirina computer laboratory lab bagirina byonna weebiri kuva ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga bagaba na academic bursaries kuva ku semezero 7 5 4 4 oba 0752 5 15 8 banafe abaka Kungulu High School Bombo namwe musoke muddeko wano akadde ndaba kantwala abamasimu basibudde kadde kakola bati ate nange kange kakubeera nga ate mbawa ku mawulire ki ate nange genyina saidi zeno mpola mu mbeera yonna. You're in the mix. Mawulire ku mawulire All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusuf Muhammad Kinobe. This your boy, right? Omuzirandiga yewenyesa. Ali ku Pale FM ali ku kula lyo mutu wa bulijjo muli mute baganda bange mwena abali ku YouTube kyamukula kya kabinyo Mutebi Ahmed walumbye dda ku YouTube Mubaraka na Bong n'abala bangi nnyo mwebale kulaba nti ate mwekumidde ku Pale FM mwekumidde ku kula lyo muntu wa bulijjo mpola mu mbeera yonna mwebale kukwasaganya mwebale kubeerayo mukkirize mpuliriza tutandikirawo ebyo mu Uganda mubimpadde mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera yonna naye mugenda kunzikiriza tugende ku wano mu West Africa twatandikira mpola ampuliriza ali ku Pale FM ali ku kula ly'omuntu wa bulijjo ggwanga lya Burkina Faso ejakadde kambuze nesobola kulaba nti ate munange ndikuwaako ekiri munda mu ggwanga erya Burkina Faso. Muganda wange ali mu Dallas, Texas, Grace Naka ebade kulaba nti ate kuoli mpola Burkina Faso wano kumpi na ggwanga lya Uganda bonna bali mu Afrika wabula President w'eggwanga erya Burkina Faso Ibrahim Traore avudde yategeeza agamba nti kakati nnyo omuzungu akozesa omuddugavu ateeke omuddugavu wansi. Enemy using an African to bring down an African. President w'eggwanga erya Burkina Faso bw'atyo nno munnange wategeezezza wakati nga waliyo obunkenke obw'amaanyi ddala wakati w'eggwanga erya Burkina Faso n'eggwanga erya Nigeria balina obunkenke obw'amaanyi awaliwo ekyama ekiriwo balina mpuliriza obunkenke obw'amaanyi ddala obuliwo. President Tinubu ow'eggwanga erya Nigeria agamba nti Burkina Faso yawamba abasirikale Burkina Faso yawamba ennyonyi ye ng'erimu abasirikale. Ennyonyi yagenda amaaso n'egwa munda mu ggwanga erya Burkina Faso nga kigambibwa nti yagwawo bambi by mistake nga yagamba nti yagwawo by mistake bannange mu nsonyiwe
ng'ategeeza agamba nti eno ennyonyi yagwawo mu butanwa wakati president w'eggwanga erya Burkina Faso Ibrahim Traore agamba abasajja mugireete temugikkiriza kuvaawo evaawa eragawa eriko biki era egenda kukola biki ebyo ebiriko bigenda kukola ki bikola mirimo ki biba byakulwanyisa oba basirikale tevaawo bagenda ogikebera nga mulimu byakulwanyisa mulimu munanga mpuliza n'abasajja abasirikale b'eggwanga erya Nigeria kakati omusajja wa Burkina Faso abakwata agamba temubata tumala babuuza kajujuju wa bibuuzo era nga Burkina Faso egamba tukitegedde kakati mmwe basajja mmwe Bufaransa jukira Bufaransa yali yakolonizinga wonna kati buli muwambi awamba mu West Africa agoba Abafaransa ne Burkina Faso yali akajambuyinza bwati Ibrahim nga yakawamba no munnamaje agamba Bufaransa mukwate kubo mugende twabakoowa jukira Bufaransa mu Libya yabagoba yabagamba nange nabakoowa mugende kakati ali ku Pal FM Bufaransa egenda teyagala kigambibwa Burkina Faso egamba nti Bufaransa kati ekozesa erimu kupika Nigeria ekozesa Tinubu olw'ensonga nti ne Tinubu naye ayina emisango gy'alina munda mu ggwanga eri Amerika gy'omanyi obulungi Amerika gy'agamba nti atta nnyo abantu munda mu ggwanga lye naddala abatali basiraamu Tinubu gy'agamba mulimba mubalabya mmwe birala kati ono alina okukola ennyo akolerere bano asobola okusigala mu buyinza Ibrahim Traore amugamba nkutegedde ssebo bali mu kukozesa nsobi baagala kukozesa Nigeria ojje olumbe eggwanga lya Burkina Faso musobole okunzijjako remember Nigeria nsi y'amaanyimu saidi zaawo Nigeria nsi y'amaanyi ssebo mu saidi zaawo balina amaanyi ddala kati bamukozesa omu Nigeria basobole okulaba nti bajjawo Burkina Faso era kino Burkina Faso vaamu ECOWAS Burkina Faso ovaamu ECOWAS kyabakosa nnyo kyabakosa nnyo nga wokiwulira kubanga naye Burkina Faso yankizo nnyo mu ECOWAS mukago nga olaba East African Community nti ne Uganda mweri nabo balina aba West nabo balina ECOWAS gye balina okubeeramu president w'eggwanga erya Sierra Leone yakutene kubonagena munda mu ggwanga erya Burkina Faso akovinsinga ono omukulu akovinsinga munanga mpuliza ono omukulu ow'eggwanga erya Burkina Faso addeyo mu ECOWAS yamugambye nedda I know that you want West Africa to come together under ECOWAS nkimanyi oyagala West Africa yonna nebeere wamu ngeri mu ECOWAS wabula yamugambye don't worry I want to unite Africa and when Africa will be united then all of us will be together sigenda kudda mu ECOWAS njagala nze kugatta Africa yonna ebeere wamu omuzungu aleme kutufuga amugamba nti nze kyekyokka kyenjagala bibiri munda mu ggwanga mawanga aga West Africa kyekiri mu mawanga ga West Africa abasajja bunkenke bw'amaanyi ali ku Pal FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo nzikiriza tugende mpola nzikiriza ate nkutwaleko mu mawanga amalala nzikiriza nkutwaleko ate mu mawanga wabula mu West Africa Nigeria wewe kutuma ensi ezirina amaanyi mu West Africa Nigeria ojja kugireeta oleete ku ggwanga erya Ghana then oleete n'eggwanga lya Burkina Faso nabo balina amaanyi saba Burkina Faso amaanyi bagalina amaanyi ampuliza ali ku Pal FM bagalina kakati nno naye tajja kulaba nti anyigirwa mu ttooke tajja kubeera nti naye anyigirwa mu ttooke mpola mu mbeera yonna tugenze mu ggwanga erya Venezuela ampuliriza ali ku Pal FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo ggwanga lya Venezuela ggwanga mpuliriza lya Venezuela wakati nga Trump Donald president wa ggwanga lya America president w'eggwanga erya America Donald Trump nga yavudde n'ategeeza n'agamba nedda ngenda kukeera ku makya neera nnumbe
ngenda kuddamu numbire ddala eggwanga ngenda kulumbira ddala ali ku Pal FM eggwanga erya Venezuela. Bano abasajja bamugambye abakulu abanene ababede bamugambye nti tukulindiridde. Putin avuddeyo ayina statement zakozeseza ng'alabula ng'amunanga mpuliza awoninga omusajja ng'awoninga omusajja Omumerika amugamba oli mu kutankuula njuki amugamba oli mu kutankuula ntalo z'otaamalirize oli mu kwesimira obunnya bwogenda okwesuliramu gwe kennyini ddala. Nakugamba n'abasajja balinayo ebyobugagga nga Amerika walina ebyobugagga munda mu ggwanga erya Taiwan. Kyova olaba nga efirawo nnyo aziyiza omusajja Omuchina okutwala Taiwan because ayinamu ebyobugagga. Nga Amerika walina ebyobugagga munda mu ggwanga erya Isirairi. Nga Amerika walina ebyobugagga munda mu ggwanga erya South Korea ng'aziyiza nnyo omusajja omu North Korea okutwala South Korea. Nga Amerika wayagala ebyobugagga munda mu ggwanga erya Ukraine. Kyova olaba nga afiirawo. Kyova olaba mpuliriza nga afiirawo. Kakati omusajja Omurasha amutegeeza amugamba gundi ngenda mpola. Gundi weebeereremu. Ebintu bikwate mpola. Ebintu bitambuze mpola. Ali ku Pal FM, ali ku kulalyo omutwa bulijjo obudde bugenze okukya ng'akaseera ak'obunkenke ennyo ddala munda mu ggwanga erya Venezuela. Maduro Nicolas president w'eggwanga erya Venezuela amagye gali ku street ez'enjawulo gayitaayita amagye gali ku mazzi geeyongeddeko ampuliza ali ku Pal FM amagye gali mu nsiko bagamba nti kakati ono omusajja agamba nti yalangidde ebikwekwetu katulabe waanaayita katulabe wanaayita. Ku mazzi kuliko amaato ag'omusajja Omurasha kuliko amaato ag'omusajja Omuyirani galawuna. Irani yamala okukwata submarine n'agitwala munda mu ggwanga erya Venezuela abugamba tulinze lutalo olw'amaanyi ddala tulabe ki ekiddako. Ne bakwata abasirikali aba Wagner ba musajja mu Russia ne bagenda munda mu ggwanga erya Venezuela ne bambala uniform z'abasajja aba Venezuela bagenda kutaakiriza mbeera. Kyova olabanga nkugamba wano wayinza okuvaawo akaseera akazibu. Abasajja olunaku lwali twakitegeddeko munda mu ggwanga erya Amerika batuuza Trump bamugamba bambi togeza n'okola ensobi togeza n'okola era togeza n'okola ensobi n'olumba eggwanga erya Venezuela togeza n'okola ebikwekweto obusajja bukulindiridde obusajja bukulinze. Twalengeddeko ennyonyi etali ya Amerika mu bbanga twalengeddeko ennyonyi S-35 fighter jets za musajja mu Russia nga ziri mu bwengula bw'eggwanga erya Venezuela nga ziri ampuliza munda mu bwengula bw'eggwanga erya Venezuela nazo nga zibega nabo nga bagamba naffe gye tuli. Aya basi birinde bulinzi ebigenda okulaba nti ate nno munange bivaayo mpolampola mu mbeera yonna. Nzikiriza ali ku Pal FM nkutwaliko wano obubinyo sebo omusajja Omurasha eno bino nja bikuwanga nyingidde Middle East. Tugendeko munda mu ggwanga erya China. Tugende kampuliza ali ku Pal FM munda mu ggwanga erya China abali ekabwohe mukitegedde Enrique mukitegedde abekabwohe bonna bandabire. China eyina CH-7 Stealth combat drone ali ku Pal FM ali ku kula ly'omuntu wa bulijjo. Bagamba nti ono omusajja Omuchina for the first time agijjeeyo drone eno eri Stealth. Kitegeeza oyina emikisa gy'obutajiraba mingi nnyo. Emikisa gy'obutajiraba mingi nnyo. Kasita olaba ekigambo Stealth fighter jet, Stealth combat jet, maama bino birijjako mu Uganda. Naye sebo ne Uganda nayo eyimiridde.
omusajja w'ekikoofiira naye ayimiridde amaanyi agalina wano mu East Africa era tomunyigira mu ttooke genda obuuza ab'e Somalia genda obuuza ab'e Congo genda obuuza ab'e Tanzania genda obuuza ab'e Kenya buuza ab'e Rwanda tubabuuzeeko abo nno nabo Rwanda nno ne Uganda nabo obakompeyalinga Kagame naye si mwangu mu maanyi Kagame naye si mwangu amaanyi gaagalina naye yeeteeseteese genda obuuza abasajja b'e Congo Uganda etegeeza ki gye bali naye omusajja amaanyi agalina wano naawe weewaaneko mpola mpola mu mbeera yonna kakati ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo China balina Stealth combat drone eno eriko kye bayita visible light eriko sensa bagiwanise mu bbanga egenze paka mu bwengula bw'eggwanga erya Japan paka waggulu mu bwengula bw'eggwanga erya Japan direct China ayagala ki direct nga tewali amukkiriza kugenda mu bwengula bwa muyaayi agenze mu bwengula bw'omuyaayi mu Japan wakati nga America egamba Japan zoganya China akutte Stealth fighter jet oba combat drone agitutte munda mu ggwanga erya Japan mu bwengula waggulu eyo teina kyekoze yeebungeseza neyeevulungula neyeefuula netunula waggulu netunulako wansi nebanga yeefumita mu ttaka neefumita waggulu mu bwengula neezoganya neemala nedda mu China gye bayita Stealth wabula ababadde bannamawulire batutegeeza bagamba nti abagirabyeko saafunye kyansi egiraba kino bategeeza kitegeeze munnamawulire ayise ku mutuutu gwe ategeeza agamba nti drone China ne America China alese ne America atunudde bwati nanti wookalengera mu bwengula wano nga omanyi kibunoomu osobola omulaba wano woddamu okutemya bwoti tomulaba noddamu n'omulengera eri ogenda omulaga munno nti owaayi lengera omuliro mu bbanga nga taliiwo bagenda okuddamu okumagaamaga nga ka Stealth combat drone ak'omusajja omuchina tebakalabawo baddamu kalengera nga kalina masuba for example kakali bagenda okuddamu okalaga munno nga kali ntebe nga kabulirayo ate ne kadde namasuba China ali mu BRICS gwe tuwogerako ali ku Pal FM oyo omuchina awonize amawanga gano wammanga wamaze okukabungesa n'akasawa sinabagamba Japani ayamuyisa emirundi 3 Taiwan namuwoninga amugamba nti nyina obusobozi obukola kyonna kyenjagala China agamba nti nyina obusobozi obukola kyonna kyenjagala kakati waliwo ekitambula wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Iran wesikuwaawo mba mulyazaamaanya baba wesikuwaakaawo mba mulyazaamaanya mugano Abdul Karim wesikuwaakaawo mba mulyazaamaanya ne bannaffe aba Royal Healers bagamba nti gwe wenna bannange nkugambye nnyo eddagala lino atannabagendayo naawe yagenzeeyo lyeriba lifuuka eddwaliro lyo bayithawo ekirungi n'oba n'eddwaliro eriryo n'oba n'omusawo wo n'omanya nti kati ono ye musawo wange ate mwe abakuliridde mu myaka ono ye musawo wange
yanzijanjaba paka wanagamba kakati omanyi kolako bwoti kyabagamba kyoba okola obanga omwesiga bano besigika ba Royal Healers atawanyizibwa ulcers togenda kuddamu kuzikaaba ogenda kusiiba bulungi nnyo ddala alina prostate oyo ava mu prostate cancer kasita omugayalirira weekwate bano aba Royal Healers abalina amagulu agabaluma amagulu gakuzimbye mugongo gukuluma joint zikuluma zikumazeeko ebbanga maama mukadde omugongo gumuluma kamunguluze bwana tebulina appetite mugende babawe eddagala olina omusujja ogutawona genda bakuwe eddagala olina UTI zikutawanya genda bakuwe eddagala infection teziva wuwo baana bali mu holiday jangu bagulire eddagala libeera obateeke ku kyayi ne baba tebanna bakuzifuna jangu oligule baziziyize kubanga bangi toilet bakozeseemu jangu oligule ku bbeeyi ate layisi lisobola omalawo holiday yonna nnamba eddagala libakuwa bassaako katini mu abalina prostate mugende abalina ania sukaali pressure asthma mugende babajjanjabe mu abaami bayise kye bayita Royal Honey chupa ya mubisi guno onuuna munuune ebisigadde n'obireka nuuna mubisi bambi osirike chupa ya mubisi onuuna munuune ebisigadde n'obireka baguyita gwa Royal Honey gwa basajja bokka genda onuune eddakiika 30 minutes enjawulo ngako kagenze edda mu mubiri bali wano ku Namirembe Road mafuta ga Rubies Kazembe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba ku simu zino wammanga ine ku WhatsApp kweri 0749 96 14 09 0749 96 1409 bebannaffe aba Royal Healers ku Namirembe Road bafuule ovanga ku ddwaliro nga lya habo naye nga liringa ddwaliro lya ddala nga wayonjo eddagala litukula abakolamu batukula reception weeri bulungi tebo otuulako gwemenye kindekeki Royal Healers okitegedde aliko Power FM aliko kulali omuntu wa bulijjo tuddeyo kampuliza munda mu ggwanga erya Iran n'eggwanga erya Russia Irani bano bombi bano babiri Russia akutte delegation agikutte agisindise munda mu ggwanga erya Irani abagamba nedda balina okulwanyisa ke bali mu kupulaninga ke baagala okukola bakayita batya modular reactor small modular reactor be baagala okutandika okukolakolamu ebyokulwanyisa bana basajja Russia, China, Iran banonno bagamba tulina gwe teekera either tumulinda mu Venezuela tumukubira mu Venezuela oba twagala mukubira munda mu ggwanga erya Iran awo wabiri we balindiridde n'omusajja mu America n'abasajja aba Europe we balindiridde either mu Venezuela ewa Maduro lwakuba America bamugamba tolumba obusajja buzibu oba wano munda mu ggwanga erya Iran wa Ayatollah Ali Khamenei bamugamba awo wetulindiridde wetwagala okukubira omuyayaawo atuma amaze ebbanga n'ebisibo kuva Sematalo namba 2 ng'amanyiira abantu tulina okumukuba banoonyezza America bamukube akyaganye naye mugezi banoonyezza America bamukube wamanyawo eginaawunyiranga avaawo kati yategedde nti Middle East giyinza okuwunya manchi yakoze yadidde UAE United Arab Emirates naddira ne Israeli n'abagamba kakati tukoze omukago ne bakola alliance eyaabwe n'abateekamu n'abagamba mbakwasizza Middle East yadduka yatema ategedde ekiddako buno obusajja obwa BRICS bukoze ebyokulwanyisa byalina bu Russia, bu China, bu Iran, bu North Korea, lwakuba North Korea buzabuza eraga mu eri ateraga terimu, Saudi Arabia, South Africa, bonna bali mu BRICS. Okitegedde kakati embeera bwetyo weeri mpola mpola. Ebyokwogera bibira bingi nnyo naye akadde. Okitegedde naye nga yembeera eri awo tugenda tandikirawo ku ssaawa 4 ku story eyo
eya Iran neggwanga erya Russia saawa 4 inshallah wetugenda okulaba tutandikira ku ekyo naye nga bannaffe aba Alameda Junior School Dene Boarding abasangibwa ekyengera mugongo okuliraana amafuta ga Haas petrol station etegeeza abazadde mwenna nti muleeta abayizi mu bawandiise ng'obudde bukyali tugaba basaries essomero ddungi nnyo compound weri gaggadde masjidi weri ebisolo by'abaana webiri ddala omwana tajja na bitabo ajje buzi kwata ennamba y'essimu 0702 28 944 oba 0761 01 40 22 bannaffe aba Alameda bino nno bitalo kakati bye bisemberayo ddala enju y'omugenzi Sheikh Burhan Entambi Gongwe Masaka babika mwannyinaabwe nakandi yavudde mu bulamu obwensi wakuziikibwa olwaleero nsaba zigenda kubeera 8 ez'olweggulo eri sayidi z'ebukoma nsimbi Sheikh Mahamud Burhan Ntambi Haji Abdallah Haji Ahmad Kayonde webatu webabise babagamba nti mugende muziike bakuziika olunaku olwaliro sawa zigenda kubeera 8 wali ebukoma nsimbi sayidi z'e Masaka eyo mpolampola mu mbeera yonna munzikirize tukome wano njagala kukwasa omukeeze ennaku zino ajja yekka simanyi lwaki ennaku zino kiki lwaki kikyotegeeza nzija nzekka luli mbadde nzija nani obadde ojja ne mumbejja badde ajja yekka nange nzija nzekka kale mbadde muyingira wano babiri naye jjo simanyi obuge gwanga waligambye nti yagenze kwebakamuko mumbejja ebyo badde oba yagenze okwongera okwekenneenya ye okay kati asigadde yakulekedde gwe okikole wekka nze wendi kale katusabe era wanaayita mmeka ezaki Bannakampala ne bannayuganda kino kisalidde mu ntamu era bakinaanisa kyagala mu k'omubbi okuzaala abalongo ba Haji Musa Traders abatunda amakanzu amaganda n'ag'ekisiraamu g'oyambala